Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja abeeyanjule mu kibiina basabe obuweereza naddala ku mutendera gw'omubaka gwa paalamenti. Twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Segirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi. Mukulu Alan Sewanyana olinayo kampani oba bizinensi yonna. Emirimu mu kampani yo gigaba kusinziira ku kikubumanyirivu ku mukozi kyagenda okugatta ku kampani oba kubamulekwa gwe qualification gye wateekawo nti gwe bojja okunsaba omulimu gamba kimu nti ndi mulekwa automatically ogenda kuba ofunye omulimu mu kampani yange oba mbuuliraayo omuntu yenna yali agenze mu kampani okusaba omulimu naye nga mu CV kyataddemu nti ndi mulekwa era nga kyekirina okumuweesa omulimu. Munneesigisa omulimu guno lwa nsonga nti ndi mulekwa si lwakuba nti alina experience si lwakulagayo kyagenda gatta ku kampani oluvannyuma lw'okufuna omulimu ogwo naye ng'ataddewo kimu nti ekirina okumwesigisisa okumuwa omulimu lwa nsonga nti mulekwa. Nabwe kityo mu kaseera kano omwana bw'aba akuleese ng'omuyima we laga ekibiina kya National Unity Platform biki byagenda okukolera bannakawempe asobole okufuna kaadi. Ezo emboozi za ne batusiba ne tubeera mu kkomera munnange alawono munnange yayina omuyambi we tebiweesa kaadi. Gwate singa bibadde biweesa kaadi nga balina kusinziira ku Segirinya okusibwa kwe bawe eyali omuyambi we kaadi ate mulweso omulimu omusibe. Nabwe kityo laga manifesto ya mwana kubanga ne bannakawempe tebamiisinga Segirinya omusibe bamiisinga Segirinya omuweereza. Era yensi gye walaba yeekulumulula ng'egenda e Masaka okuziika Segirinya. Amaziga ge walaba agajjuza oluguudo ng'abantu bagenda okuziika Segirinya tebaagenda kuziika musibe baagenda kuziika muweereza waabwe. Era bannakawempe tebeetaaga anaasibwanga Segirinya wabula beetaaga anaaweerezanga Segirinya. Kakati kya buvunaanyizibwa kulaga nsi butya bw'ogenda okugatta ku bannakawempe oba kulaga kibiina kyo omuntu okyagenda okugatta ku bannakawempe. Ekibiina bwe kimwesigisa kaadi anaakola ekyo ekiweesa ekibiina ekitiibwa nti ekibiina tekyatomeza bannakawempe okuweereza ekisassalala. Naye ebyo ebyasimanya ne batusiba munnange ne tubeera mu kkomera ate bwe twabeera mu kkomera ne tuva mu kkomera ebyo tebigenda kuyamba kubanga mu National Unity Platform abasibe ettomooni singa twali tusinziira ku basibiddwa oba osanga buli MP teyali badde MP kubanga abasibiddwa balala ne basinziira ku buweereza na kiki kyogenda okukolera constituency kinaaweesa ekibiina ekitiibwa oba kigenda kuswaza ekibiina. Era sisuubira nti mu busengejja obuli awo mulimu nti lwakuba ono yasibwa oba lwakuba ono yali muyambi wa musibe. Nabwe kiti ezo emboozi za ne batusiba ezo emboozi za tetubeera mu kkomera mbadde nkusaba nti mu kaseera kano sooka ozireke kubanga ntandise nkugamba nti tewaliyo kampani egaba mulimu ng'egukuwa lwakuba oli mulekwa. Kampani ekuwa omulimu okusinziira ku busobozi bwo experience yo na kikyogenda okugatta ku kampani. Kakati gwe bw'oba yeyo enjiri gy'osuubira n'okutambulirako mu 2026 mbu bannamakinde East basobole okwongera akalulu nkuwemye kubanga ne muba ogenda okusaba akalulu mu famire zaabwe mulimu n'abaateekebwa ku bulabba. Kakati gw'onyumya baatusiba emyaka 2 n'Olivia Lutaya ajjayo empapula oba olowooza teyasoma gwe baasibeena. Yogera mwana kyagenda kukola omwana akwesize n'akuleetanga mukulu we n'akuleetanga omuvulo oguggumidde nti bannange mulina okunneesigisa kaadi emabega wange ndiyo na bano. Kakati ate emboozi gwe zootanya ne batusiba munnange bwe nali eyo mu kkomera ne munnange emyaka 2 ne munnange gwe nga gwe yali omulwadde mu kkomera gwe yali ayeeba mu kkomera bwe mwavaayo olinaako ate gwe n'ogejji kyo tukiyite tutya nga n'ekitebe kyennyini wakyesamba Segirinya n'akijjako. Essaawa eno ate emboozi zooleese okusabira omwana akalulu ne batusiba. Sigambye
Ti Muhammad Luwemba mubi nedda. Naye eyo strategy eyane batusiba. Oba nali muyambi owagwe basiba tegenda kumuyisaawo. Enswera ekwagala ye kugwa kubbwa. Kino nkyogedde nti mulina okukyusa strategy ng'obudde bukyali ate musigazza olunaku lumu lwokka oba bbiri. Era ne bw'oba ogenze kumpeewo okusaggulira mwana oyo buwagizi eri bannakawempe. Ne munaaba Mukama abasaasidde ne mufuna kaadi omwana oyo okuvuganya ku lwa National Unity Platform okujjuza ekifo kya Sseggirinya. Totwalanga ezo emboozi zo munnange ne batusiba era ne batusiba abantu b'oyogeryamu tebamiisinga busibe bwa Sseggirinya oba musibe Sseggirinya. Bamiisinga omuweereza Sseggirinya. Nabwe kityo okusiba kwammwe twakumanya. Tukujjukira bulungi era kwatuyisa bubi. Nesi kwe tugenda okusinziira okugaba kaadi oba siko bagenda okusinziira okugaba kaadi. Nga naye bw'otasinziira ku bamulekwa obbawo emirimu mu kampani eyo ng'osinziira ku busobozi obumanyirivu ne kye bagenda okugatta ku kampani. Ne wano basinziira ku busobozi obumanyirivu n'obutaswaza kibiina gye bakutumye nti genda okikwatire kaadi. Ezemboozi simanya yali muyambi wa musibe. Muleese omwo ate mulimu n'omusibe. Nabwe kityo bw'otambulizaako kigambo busibe omwana oli mu munnyika bunnyisa era tomuyambye. Yes, byebyo tuli ku kadi ya Kawempe North oba tuli ku kadi ya NUP kwabo bonna abagenda okubanga bakwatira yes abanakibiina kya NUP bendera mu kalulu ka by elections wali mu Kawempe North. Tulina okubanga tuzaawo omuntu anaatwala emirimu gy'omubaka Honorable Sseggirinya Muhammad Mr. Update gye yaleka nga tegiwedde. Yes, juzi waneno yatuvudde ku maaso. Nabagambye nti abantu beye ddala bawererako ddala 10 bweddu abalaba nga begwanyiza ekifo ekyo ate nga bonna abo benjogeddeko 10 bonna beetaaga kadi ya NUP. Kakati omulimu guli ku kibiina akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NUP okusalawo ani gwe bagenda okubanga bawa kadi eno okwesimbawo. Kyemmanyi nti abamu ku abo ndowooza bajja kukomawo nga ba independent. Tusuubira abavuganya abalala okuva mu bibiina ebirala nga NRM bangi nnyo naye sofa balaze obwetaavu ku kadi nga baagala kadi ya NUP bali abantu 10. Mu bantu 10 abo mwe muli ne Alex Waiswa Luwemba ono nga yabadde omuyambi wa mukulu Honorable Sseggirinya Muhammad era nga wolabira nti n'omukulu Alan Ssewanyana bw'atyo bwaviiriddeyo okubanga alaga sapooti eri omuvuko ono kubanga nti omukulu Honorable Sseggirinya Muhammad ssaawa ya kakati omugenzi babadde wamu nga bamikwano basibwa wamu mpaka sokwe kuvaayo n'agamba nti mukulu yaŋŋambako kino na kino era nze sapooti yange egenda wa mwana ono wabula bamuwadde oba bamubuuliridde ebimu byabadde tamanyi ne bamuwabulamu nga bwomanyi abantu abasobola kuanalyzinga issues. Nga tukyali mu kibiina kya NUP era twogere ku nsonga eziriyo kati ezitambula eza mukulu Map Media Kabwejumbira wamu ne Sama Uganda yes ne Patricia Sewungo. Ebintu bingi nnyo ebyogeddwa, abantu bangi nnyo aboogeddwa, blame games nyingi, abagamba ono bamu bavaayo bablaming ono, abalala ne bavaayo ne balaga side kwegamba. Naye yo omukulu omu avuddeyo n'agamba nti ebintu bino tubitunuulire n'obwegendereza. N'alaga ensonga lwaki oba oliyawo ebintu ebimu bikolebwa era nga we nabaleeteddeko akatambi akalala nga kalaga nti Map Media si yasoose okubanga akola ki asuspendingibwa nti n'abakulu abanene abali ku ntiiko nabo bazze basuspendingibwa naye nga basirika suspend eggwayo neera ne bakomawo. Comrade ogamba otandaba kansubire oli bulungi saba ku budde bwo butonotono ompulirize ompe ku matuugo mu lutabaalo luno lwe tulimu
olw'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kiddamu tuli mu lutalo oba lwandiisa olutabaalo. Terugenda kuba museetwe, lugenda kubaamu ebiwonvu, lugenda kubaamu oluseetwe, lugenda kubaamu ebikko. Kyokka ate mwana wattu, engeri gye tunaaba tukuttemu embeera y'okusoomoozebwa eno ejja tusiigira nnyo ekifaananyi kuwa gye tulaga ne gye tulwanirira okutuuka. Oba ntegeerekese bulungi. Nabagambako ono ne mbagamba, ffe nga bannankyukakyuka, ffe nga bannastruggle, twewale nnyo ekintu ekya teams. Nze ndi tiimu gundi, nze ndi tiimu gundi. Ne mbagamba ekyo ekintu tukyewale nnyo. Bwe tuba nti tuli mu lutabaalo, tuli mu struggle ey'okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda, ne bukeera ku makya nti tulina omukulembeze atukwatidde omumuli. Nze ngamba twandibadde ne ttiimu egi ya mukulembeze waffe oyo atukwatidde omumuli. Ate kye kituleeta okubeera ne ttiimu eyo ey'omukulembeze atukwatidde omumuli, nti tugenda kumushieldinga eri abo abalabe abayinza okumutunuzaamu obwanga. Tugenda kubeera ettaala ye ewandibadde enzikiza titusobola okumumulisiza n'asobola okutambula bulungi n'atuuka gy'ali. Tugenda kumutunda mu bantu bongere okumumanya nga tutunda ideology ye. Kye kitufunisa ttiimu. So nno twandibadde tetulina na ttiimu ye nga tuli ttiimu ggwanga Uganda. Naye nkunyonyodde kye kitufunisa ttiimu ey'ono omukulembeze waffe lwa nsonga yatukwatidde omumuli. Bategerekese bulungi. Now, bino byonna ebitambula ku media muffe ba comrades. Lwaki bibeerawo? Nti muffe mu ba comrades tulinamu bannaffe abaludde ku media kuno nga bagaanye okukula mu ndowooza, nga bagaanye okumanya nti tetulwanirira ani asinga amagezi kuno ku media, ani asinga okumanya ensonga, ani asinga okwogera, ani asinga okulambulula ensonga, ani asinza following, ani asinza viewership, wabula nti ffenna abeewayo ne tugamba katulwanirire eggwanga lyaffe Uganda, twongere okubuusa ono omuntu wa wansi atalina kyamanyi nti twenkanankana, nti ffenna kye tukola kigattako. Ekintu kino singa twakyeteekamu ne tukimanya nti bannaffe ffenna nga we tuli mu nkyukakyuka muno tewali mulabe wa munne, ffenna tukola ekintu kye kimu ne twewa respect eyo. However much na following yenkana kinti ntono, however much njogera kyenkana nti, however much nabe njogedde ne bituukirya, naye saawukana nnyo ne munnange oli omulala. Ekyokubiri, muffe wano kino kye tukola naddala ku media twetuma, tewali yatutuma. Naye ate bwe tutuuka ku extent nti muffe abamu mulimu abanookoddwayo nti obukulembeze bwaffe obututwala obutukwatidde omumuli gwa struggle guno bunookoddeyo abantu abamu muffe ne bubawa obuvunaanyizibwa ne bubaawula ku bannaabwe abalala ne mugamba nti kakati eno media team ya bukulembeze bwaffe. Kitegeeza nti gwe tokyali muwagizi yekka, wabula ate oli mukozi. Kitegeeza nti gwe emikono egijjo misibe togenda kuddamu kweyisanga ono omuntu ow'ebweru omulala ataliiko yadde akaguwa. Kyova olabeera oyina document gy'osayininga eriko rules and regulations, amateeka n'ebirina okugobererwa mu butya bw'oweereza. Kati gwe oba ne ka fini line nti buli kimu kyonna ky'ogenda okuwa ky'ogenda okuweereza kiba kirepresentinga mukulembezeewo akwatidde struggle eno omumuli. Kyova olabeera ky'ogenda okuteekayo kyonna nga kiyinza okuleetamu oba okwawulayawula mu bantu. Abantu abaffe tebategeera kye kimu, bakugamba sooka okiyiseeko eno muffe mu bukulembeze buno tukiyiseemu tulabe engeri gye tukitambuzaamu, then tulyoke tukite okiwe eggwanga. Kubanga kati gwe ky'ofulumya kyonna kiba kituufu, kubanga gwe bakumanyi tofulumya kajwanja, tofulumya bujwanga, gwe ekikyo kiriko n'abakyeyimirira.
ntegerekese bulungi sijja gatinga into details. Kyokka ate naffe abatalina regulations wabula nga twewaayo okuweereza nga tusinziiridde ku bwagazi bwe tulina ekibiina kyaffe, nandyagadde tukole ekyo kitagenda kuteeka abantu baffe be twagala mu matigga, kubanga omuntu asobola okuvaayo n'ava ku kulumba ggwe eyakoze meesi ate nadda mu kulumba bano bw'obadde osemberera, bw'obadde oli close nabo. For instance, kankubulire nti waba nga waliwo disciplinary measures eziteekingiddwa nga zisigadde za munda, naye nga gwe bakutegeezezzaako mbadde mu confrontation eyo ne bagamba bisigale munda, bw'okeera ku makya n'ofulumya resolutions ezo minutes ezo eziweereddwa oba ekyo ekikoleddwa nga basazeewo kisigale indoors, gwe n'okeera ku makya n'okipublishinga n'okiteeka mu lujjudde gwe. Ate naawe munnange tuyinza okuleetamu ebirowoozo ebirala ne tugamba munnaffe ekiruubirirwa kiki? Oyagala kulaga nti gwe oli w'amaanyi nnyo, oyagala kulaga nti gwe olina obuganzi obusukkulumye, kyova olaba olwaleero watuuse n'okuleeta decision efaananako bwetyo. Kyokka nga in real sense decision eyo teyabesingidde ku ggwe, decision yabesingidde ku kugamba nti ono yamenye emu ku rules and regulations ez'okuba nti alina ekintu kye yataddeyo ng'ate kiyinza okuwideninga discussion ne kireetawo embeera etategeerekese. Kyovala kyadde kirina okuyita eno mu bukulembeze, era obukulembeze bwatutte responsibility eyo ne buwayita. Naye gwe munnaffe eyakedde ku makya nga nze nnuwa mutwe ne bannaffe abalala tebalina kibataddeyo kibawaniseeyo kyokka nga bakitegeddeko, gwe n'okira ku makya n'obiteeka ku mutimbagano. Ekyo wakoze kikyamu, ate era weekubemu ttooki weetunuulire ogambe nti kyenkola mukwano gwange nga mukulembeze kimugattako oba kyongera mutoolako. All that aside, nsaba tusigale ku mulamwa. Ebintu ebimu they are not worth our discussion. Kubadde mo gye tubidiscussinga twongera creatingira mulabe oba kuteekerawo mulabe embeera yakutuyingiramu, yakutuyuzayuza, ate nakwongera kulumba oba kukosa abo bakulembeze baffe betwagala. Ndowooza ntegeerekese bulungi. Seetaaga kwongerako bingi nnyo. Omwami oyo Eva abeeramu kakamu aba alina bye-explaininga y'omuntu gwe mmanyi mu baana ba struggle. Sigambye nti yeyekka, naye y'omu ku abo abantu abali mu struggle atapapira nsonga. Omwami oyo asooka n'aleka n'atunuulira n'alaba nga we bitambula n'ayekenneenya bulungi ensonga dene n'avaayo gy'ogera. Tabuukira, oyo omwami tabuukira kintu, abeera mwegendereza nnyo ne bw'abakola statement ku kintu. Talinga abantu abamu, tulina abantu abamu nga buli akaguddewo yamanyi okukanalizinga, yamanyi okwogerako, yamanyi nedda. Omwami ono Eva abeera mukakamu, asooka n'asirika, n'asooka n'amanya ensonga egenze etya etambudde etya, era olaba avaayo okukola statement aba amaze kumanya ekintu gye kiva negye kiraga. So ye bw'atyo basobodde okuba nga awabulamu. Mabegakaawo oba mu mboozi eyawedde n'abaleetedde emboozi nga Mukunja Atasera ng'alajjana ng'agamba nti obulamu mwali tebweyagaza era yeetaaga obuyambi, naye obuyambi bw'asabye nti asaba omuntu asobola okuba ng'atuukira Mama Halima Namakula amwegayirira amusonyiwe. Wabula omwami ono ye avuddeyo n'amwanukula nga talina bigambo biwoomu yadde n'akamujaalo. Mukunja Atasera, kyonna kyonna ky'oli ekikuluma na kyonna kyonna ky'oli kye wafuuka, oba ekikakampa oba ekiwemmeneku oba wafuuka mazzi oba wafuuka musulo oba mukojjoba oba nagisi, kikusaana. Nze buli kyonna ekikubonyabonya Mukunja Atasera ndi mabega waakyo. Nze siri nnabbi, sinze Yesu, naye buli kikutuukako kyonna kikusaana. Kivubuka gwe ogenda bonaabona, ogenda kuzunga n'ensi eno, ogenda kuzunga. Buli kikutuukako kyonna kikugwana. Nze Romans ayogedde. Olirya ne kubbi, awo tonnatuuka, tonnabonaabona, olirya ne kubbi, ne kubbi w'abaana bo nga n'ekyokulya okinoonya tokiraba. Kavuma nedda, abantu Kafuma Davis oweegundi ene wa ezirobwe, abantu abamu babonaabona olw'ebibi byabwe.
mulekerawo okusaasiranga abantu nti olw'okuba mukunja atasera oba siriimu yamumalawo amumalewo amutolo nalwo luggwe tumuziike tudde ku kirala tunaabeeranga ku ekyo. Abantu abamu temubasaasira babonaabona olw'ebibi byabwe bye bakola. Mukunja atasera mu byonna by'oyitamu. Jjukira embeera gye wayisaamu Shiba. Jjukira embeera gye wayisaamu Shiba. Yes, byebyo munnaffe naye nga nkujjukizamu nti oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tulina amawulire mangi nnyo nkugamba bugambi nti gwe tuzikalira nywera ebisigadde nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga nkakutuusa kusigala naffe tovaawo.